Abatuuze abasoba mu 10 abaasengulwa ku bibanja ebyali bisangibwa ku kyalo Mutungo Kakola mu divisioni ya Makindye Ssaabagabo baddukidde mu woofiisi y'eby'ettaka okwekubira enduulo ku be bayise bamafiya be balumiriza okubasengula mu ngeri ey'amankweto nga bakulembeddwa Winfred Mutumba bagenze okusinkana minisita omubeezi ow'eby'ettaka Dr. Sam Mayanja okumuyitiramu mu nsonga zaabwe n'okunyigirizibwa kwe bayiseemu okuva lwe baasengulwa mu bibanja byabwe mu 2021. Kwekubira omulanga ewala DC nitugendako ewa town clerk kati mu budde buno bwennyini tuzze ewa minisita ow'ekitiibwa minisita Mayanja katusaba obuyambi n'obwenkanya. Bano ababadde bagenze okusinkana minisita Mayanja tebasobodde kumulaba oluvannyuma lw'abakozi mu woofiisi ye okubategeeza nga bw'ali ku mirimu emitongole era ne basinkana bannamawulire ku National Theatre mu Kampala okwekubira endulu kunyigiriza kwe balimu. Basabye minisita Mayanja okubafissiza akadde awulirize ensonga zaabwe. Kakati tuzze ne wa minisita wa Land and Survey omukulu ow'ekitiibwa Mayanja otuyambe. Minisita w'eby'ettaka Sam Mayanja tusaba oveeyo otuyambe ku nsonga eno sirinze nzeka tuli abantu bangi. Ate abawawabirwa abana abali ku gw'okubba omwana Shiva Namubiro basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road Ronald Kayisi. Namubiro muwala wa Ssaalongo Kizito Gayira Francis ne Nakalyango Rose abatuuze ba Muzaana zooni ekisangibwa mu Kisenyi mu Kampala nga kigambibwa nti omwana ono yababbibwako nga wa myezi 8 mu kiro kya 31 Desemba 2022 nga n'okutuusa olwaleero bamunoonyeza ababuze. Tuzze tulondola okuvayo twalondola poliisi yali nga yasooka nebaako beekutte beyakwata nga kituufu kika okusinziira nze bangenze ntambulira mu bantu abo nga kiraga yali ekutte bantu batuufu nebata bayata n'abaliko abaalinako eyewitness be balaba n'omwana. Abazadde bano balumiriza Kasozi Bashiri wava muno Regan Nakawesi Joani ne Omhoza Jacqueline Nalongo eyali mu Kasaalongo Kizito okubeera mu kkobaane ery'okubuzaawo omwana ono kyokka bino babyegaana. Dugani yansaba ku mwana asitulemu nemungwa kuba nali ngenda mu nnyumba kumwambaza stokisi yali tayambadde stokisi kati nali ntuuka ku mulyango n'amusaba nangamba mpa ku mwana asitulemu omwana nemumuwa bwe namumuwa omwana teyamuzza. Omulamuzi omusango agwongezaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokutaano omwaka guno era ng'oludda oluwaabi lugenda kukola ennongoosereza mu Mpaaba. Nze njagala bwenkanya nsobola okufuna omwana wange nfune n'obwenkanya kubanga omwana munoonyeza myaka 2 simulaba. Ssenfuma Joseph Innocent yakusakidde ekkulire lino ku Lwabukedde TV.